musajja tayambala sati ku stage. Oli abu kubata kowa. Hala. Ne bulungi kyakiri wa mulenzi. Tewali unauma mekamuli. Wuma bali kamuli. Ni kamuli ogamba ki. Twagera olusoga. Ogere okumuna. Okola kimuna. Ndi bulungi. Oli bulungi muna. Tulie mboli zati tidi mboli. Mujali molu soga soga. Kale nawe wabale kulaba. Ndi wano okunyumirwa. Laira wallahi onyumirwa osika kunyumirwa kochi. Nyumirwa wallahi olikechi wakati onyirira. Oh my God banange. Sawa kayimba. Omwanya omwaka. Omwana omwaka. Ekirungi akayimba akango mazoka kuba. Kayimba. Sabi subi. Banange webale kusima webale kwekumira ku muziki kuyo. Neyanziza nyawo. Kale Simaire eyo ngisimye. I'm sexy ekyo nkimanyi. Afrika ke kona. Nakyo kimanyi. Soko chuka. Tachuka nye chuka mukati niwe wete. Naye bana nenchuka ati yachuka noza mugirabye naye yachuka bale chachi preparation muziraba banange kiri buchachi eka kusano kati bala nsotegeka okitegera bata nisotegeka banange sasa tumulu mugutuuba kutuzeno kutuzeri ekyo chola bache kiri muchachi ona banange abosobola okusula wongoli wewala kubirako sula wano kuba kibeera wano ndozo laba ebyo byebazimba babita bata stage stage negani bala kusako tent byana nazo babula stage tent naganda obera ngo oyagala okubera ngo onyumira obera ko mu church just okufuna ekifa mu church saawezi 2 ezokumacha wobokera wazira basawa 8 ezemisana mazo mutu kutogenda kufuna kifo omuntu yenna omugezi keera sulawo abe wala kucha angolika wala sulawo atefe onako orange zinagenda kukola sawa 2 nga tutandise zokumacha kale noze mbabulidde ate mune kwasaki ebintu bya masape byo red carpet wolita wati ku red carpet omanya omwako okujja kugenda kubera gwa kulinya ku niki sobananga temugala bane mu bivulo ebifuno gana funa accident jangu mukama oyingire naye omwako muganda Yesu kwagayiridde tutandika na red carpet no scope yagenda ogikulembera wow oh my God tante za mulunje nnyo nza mulunje nnyo towakana nza mulunje nnyo natakikirizaako akolumu bannange genda maaso wabadde ofumbidwa ebagambye naku zobadde tokola ani afumbidde gwakuyolera katale obadde tugenda soka kuyita ku red carpet ku macha sawa 2 wana kubyebamu kiri kimu keera oba sijjo olunaku olwaleero sula kawala obudde bukyali tukala waleero ku front line omanya omuntu obera ku front line omuntu kwegamba ne katonda asooke ne katonda alaba kugona omusuba nyine abeera tamuza bwati amaaso ngagamba mukama agambye bwati nawe nabeera eri mukama ayinza obutamulaga amanya gonna okukweka nayita linnya nagundi si kyangu keera 31st mwena mbayita mujje tusule kawala ku Revival Christian Church tuyite mu kiro ekyokusaba preparation zinaatera okugwa ebya 2019 obirese mu 2 meka 2019 ngira omwaka ogenda kubanga gujjudde essanyu omukisa ne business womukubira nga zitambula bulungi nnyo abatafumbirwangako mujje bannange munone embaga zammwe mulekera okufumbira kawundo kakubye dinza jangu omwe bakyaleko omwe okubagagwangireko omwezinga lumu by the way no scope omwaka tukugula na mpeta aishuwa kuzo omwezinga lumu jangu ofune empeta sizine zine za design bannange empeta y'omukisa gyategeeza nti osobola n'otambula nayo ng'ogitadde ku lugalo buli kyokwatako ne kiba nedda wakola bwati ng'ondose wa boss kati nze asaba omulimu kali boss yono kati n'ogwokyali ku boss nze nagitwala ne ngiteeka emitwetwe buli kimu nakyo testimony emala naye mala sibagayo bya mirimu testimony emala nsongerako ali ku simu yaffe ona ankubidde ku kodi ayagala kumpuliza buuliza saagala bampuliza bannange twagala ba vidiyo naye wa odiyo kamwesonyiwe tuyite mubaka ono agambye am on Hello, I'm Chantal. Happy New Year. Happy New Year too. Chantal from Makindye. Happy New Year. I'm Happy New Year too. Chantal, we're going to music of your television. Hello. Hello guys, how are you? Well, fine, how are you? Bananga webuto, weburade bwaffe. Oh my God.
ono yafananye Katonda wange. wange Genda maaso wamma. Okakale. Baba yakusinga. Teacher Irene Machindi bagamba batya? Mweba muziki yokka. Kayimba ki? Teacher Irene. Bombe. Yatuwadde Chiki Bombe. Emba wene. Style ya Chiki Bombe. Aha. Okay. Kale mukwano. Bana. Okay. Teacher, ani gwoli naye awo? Oli nani awo? Bambe bambuuzeko. Bannange shuwa oba mwagala bwagazi. Wanji? Ne mutugeeya nti tufaananye Rema. Talina dimpo newe tuzinyiga tezinji. Twakongeramu olugalo. Twala kusaamu olugalo. Wandifukamidde. Fukamira. Salama Patu. Oleta Patu. Omugodi amufukamiza. Patu. Bananga batamanyi Patrick walai kusama garden ziyoyo. Patrick. Soko lindeko. Soko ngulire. Bangamba chimuli cha sifa isidana techabayisa bulungi. Wanji? Patu yogera amazima. Mwafuna abantu. Patrick Oluyimba, olirindawa. Kwegambo kyali munaku nkulu. Naye sijja kubeeramu. Kateni bwaba akolamu mulaba. Ebango wali wanika Patrick. Ohinaba. Kayimba ki? Akatambala babinisanyusa sikalina saba akalala. Nkitegeera mwe muliko. Nekibasala. Babba kale ne babba. Kale. Patrick baleeta amaala omukutegeka ebivulu babba bali. Bambi nga mwalaba bannange. Bakigwako. Hello. Wanji? Oli otya? Ndikiriya soko olindeko. Ndi bulungi mudduka lyamwe namwe mwina kamera. Mutyo baba. Kamera. Naffe wano tulinawo kamera magye. Nama mutyo baba. Mutyo baba namwe. Teekamu kamera sikulanga basitukidde mu kicupa kya soda. Bakuyisaani. Bakuyisaani? Sadamu. Oli Wakiso, olunaku lubatwalaganya lutye Wakiso? Ennaku zibatwalaganya zitye Wakiso? Luli fine. Edduuka liryo lya maama lya ssenga lyani? Lya maama. Balemanyi liryo nosikopu ajja akolemu. Lwaki akubira akatale? Amayinza okuba ye yayagala akubira akatale. Sadamu saba
mama. Aduse. Hello. Onali muwala. Yes, Hello, how are you? Ali mudduka. I'm okay. How are you? Only fine. Wanje? Banenga muli smart. Wala wetuliwa. Ndi machindye. Oli machindi oli ne bani awe machindi abawo bazoga. Wanje? Goba zoga. Oli ne bani? Ndi wala ndione waswa wakumenti wange. Wakamenti muite na yatubuzeeko. Male majinda nyini nsonga ezimu. Sajavu. Waswa yangu wa bintu biteke mwamalala. Wewe zaba FS kabunyumye. Atitso. Wewe dizuno. Waswa yakwa nyeri eddala. Basabu kubera Kayimba. Kayimba chi? Waswa. Maso Ronald. Wanje? Ye Ronald waswa Ronald. Ikisane navyo kwabo. Kolabo ya King Sane navyo basi Ikisane navyo. bakayita batya? Uzibuze. Waswa bakayita batya? Tamusindisa muveko. Amakayimba edingi bakayita. Amamu wala waswa wefuge. Nkwagala omu. Kayimba chi? Kwano. Tokera bya katugambe kayimba chi? Ali ku TV. Akaidi ntale. Ngagamba atya? Gukwanga bidongo. Tomukuma gukuma. Kubanga bidongo. Yimba nno tugende. Wanje? Awoze. Awonzita. Kyewulira bannange. Bannange. Aya basi. Chizalo yali mu control room wala mnazichiwala emabega camera ate achikwasaganya mu magezi katano andi okay banana hello angu bidene yekweka hello kamuleke funa omulala Aya mureke. banange esimu mpitirivu zino program ezikwatiridde FBS. No, okimanyi muno mukala wali abantu mwe abayagala okukopa ekintu kino. Wali abantu mubadde ki? Kale bazonde bagabana abaana balina ekintu ekiriko. Bawula bagala sikuliini. Ate chichi. Tugenda sigala ku WhatsApp naye. Tugenda sigala ku WhatsApp ne sikuliini ezakabi. Ega munasobola wadde okwera nga simanyi oba mbagambe kitya. Kajanga abasaga ne batandika gwa ekyo na malawo week. Nedda abagamba naku 3. Nakusatu tabasa kisusa katugeza tuyingire no mwaka ompya nakyo bandaga kati bagala kopa mu bafunya idea jali ye bakagifuna mpya nkadde ogendereza bisika bena biva wano ko ABS biva wano bana bakaita kalano ngale tuleseyo nenda nga bawunga ogabane na wakapya akazi ababiri from zana banange ba mikwano agambya ati ababiri bamikwano mwebale kunyirira munange webale kusima abakuba bayitirivu nnyo bakuba kanzikiriza kusoma message banange kanzirekezo kankwate bano ate kole kimula kuba kwa tugere maso wanje hello ligani atuli bubi wanje hello banange basusi wanje oh my god banange rudi kusuka wao bwe butuwalana television matakaro embosela eyasituka eyayabuza soko kamaleyo mama enaku zino nange byendimbiye wagamba eyasituka kuvutagana ayagala okubeerako nganze kozoli yagamba ati akalo tewali bwotyo ovudde wala mukala muno mbwebaza katonda muno mbujja ovudde wala ndowooza nga gaba musaize era sikumbi sikoza paka finally azana atitukako nosikop kala pozi gema nyomani yanda wabusana ABS TV ye program MUZIC nga bulijjo timu kala pozi nosikop wali ku ABS TV
Mwali ku Facebook mbabuza kwenye mwebale kwela nga time muje ku media kwenye nabade wali ku ABS TV Kawala page yafe era namwe thank you very much. Omwana kubye short ezalero bwatindira Lawrence. Shirabira Lawrence Junior bona babaddewo mu magazine neri mu control room. Regan Richintale abadachi kwasaganya magazine fene tuberawo kubera nga tukuweleza nayo nako Rencha bambi tewerabira Junk Revival Christian Church e Kawala tuyingira fe no mwaka 22 ebikadde tubireke mu mwaka ogwa 2019 tuyingira o mwaka 22 nga tuli fresh ate nakuzo mwezi nga lunaku lwa mpeta jangu wefunye empeta y'omukisa empeta egenda okutambuza amawanga empeta egenda okugulirawo enzigi zonna ezasiba malako egenda kubaguzisa buli wamu ne watakkirizikika okitegedde see you when you see us, that is tomorrow. ABS Vision encha ezigenda kola sawa 2 nga tuli wansi ku stage itova ku ABS Vision. We are signing out.